by day, from glory to glory, from greatness to greatness, and deeper love. We thank you, loving God, that there will be a mark of greatness, of love, of joy, and caring for each other, for an unending covenant before God. In Jesus' name. You are watching BGPeventsTv, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna, kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi, ebifaananyi ebirungi ne vidiyo, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo, saakuba ashers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo, tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents, twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya You are watching BGPeventsTv, the Father's Heart. Obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress? BGPevents be bantu abatuufu, bategese emikolo mingi ate nga tebasosola, omuli embaga, ukwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era bategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina, ate nga bapromotinga n'abayimbi n'ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi, abalokole, abataswaza mukolo gwo. Bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel, gwazagala ku DVD oba ku ka flash, oyagala nnyimba za mikolo, za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba, oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa, gwabaagala bakubire ku ssimu noti 77588681 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents, excellence, integrity, time and hard working. Father's Heart. Hey.
Almost
You are watching BGPeventsTv, the Father's Heart. In sorrows and in joy, it is given that with delight and tenderness they know each other in love, and through the joy of their bodily union have children and care for them and bring them up in accordance with God's will. This is a way created and hallowed by God, that Charles and Isabel are newly beginning. They will give their consent to each other, they will join hands and exchange solemn vows, and as a token they will give and receive a ring. But first I'm required to ask anyone present who knows of any lawful reason why Charles and Isabel may not marry. Please declare it now. Or forever, hold your peace. Let them glad enjoy that. The vows you're about to make are to be made in the name of God, who is the judge and knows the secrets of your hearts. Therefore, if either of you knows a reason why you may not lawfully marry, you may declare it now. Charles, do you have any reason why you should not marry? Absolutely not. You are not forced. It's your personal choice. Good. Isabel, did Charles force you or your parents? No. It's your personal choice to marry Charles. You're happy. Good. Now I'm going to ask you, Charles, you take Isabel to be your lawfully wedded wife. Will you love her? Who gives away the bride? Please come. Please come here. Does Charles owe you anything or he has paid? Oh, okay. Now you can take the hand of your sister and give it to Charles with a few words, not a speech, just a few. Would you like to get wedded with her veil down, or would you like the best man to help you unveil her? I'll do it myself. Okay, go ahead. Go ahead. Is she the one? Wedded wife, to have and to hold from this day forward, for better and for worse, in riches, in poverty, in sickness, in health, to love and to cherish till death doth you part, according to God's own. I do, I will. Isabel, do you take Charles to be your lawfully wedded husband
to have and to hold from this day forward, for better, for worse, in riches and in poverty, in sickness and in health, to love and to cherish, till death doth you part, according to God's holy law? Yes, I do. I would like to request Pastor Kalyango to come and pray over these rings. Through Jesus Christ. And Lord, we thank you and consecrate them with the blood of Jesus Christ. And we declare we cut them off from anything that has been following them, from manufacture, the hands exchanged up to the altar. We declare the grace of God upon them. We consecrate them with the blood of the Lamb. We seal them with the blood of Jesus Christ. And we pray that whenever they look at it, King of Glory, they will feel their life, their love growing day by day from glory to glory, from greatness to greatness, and deeper love. We thank you, loving God, that there will be a mark of greatness, of love, of joy, and caring for each other, for an unending covenant before God. In Jesus' name. Pastor David. So you get it. Isabel and Kampala, I give you this ring as a sign of our marriage. With my body, I honor you. All that I am, I give you. And all that I have, I'll share with you, with the love of God. In Jesus' mighty name. Charles Dickens, I give you this ring as a sign of a marriage. With my body, I honor you. All that I am, I give to you. All that I am, I will not leave anything out for women's keepsake. All that I have, I share with you, with the love of God. In Jesus' mighty name. Bring that hand which has it. In the presence of God and before this congregation, Charles Dickens and Isabel have given their consent and made their marriage vows to each other. They declare their marriage by joining hands and by giving and receiving of a ring. I therefore proclaim that they are husband and wife. What God has joined together, let no man, let no mother-in-law, let no sister-in-law, let no brother or sister or friend or demon or ancestral spirit put asunder. This is for life, in Jesus' name. This is now Mr. and Mrs. Ssali. If it hurts you, it's too late now. Ask God for another chance. Amen. I'm going to request 2-3 parents from Isabel's side, 2-3 parents from Charles' side to come and pray for the
Father, in the name of Jesus, we thank you for your grace and for your mercy. Thank you for your faithfulness and love. What a mighty God you are. What a faithful God you are. From beginning to the end, you remain the same. We thank you for Charles, Lord. We thank you for Isabel. Thank you for this beautiful family that you've started today. Jehovah God of glory, right now, Father, we thank you, Lord, that because what you have set in motion, Lord, nothing can stop today, Father. Nothing can stop the blessing that has begun in this wonderful home and in this wonderful family. Father, right now we take our place, Lord Jesus, upon this altar, Lord, and we declare that the blessing of the Lord that maketh rich and to which there is no sorrow added shall abide in this home and in this family, Lord, and upon this lovely couple and their children, that they shall be blessed in the city, they shall be blessed in the field, they shall be blessed in their coming and in their going, that they shall lack nothing all the days of their lives, Father God of glory. We declare Psalm 91 upon their lives, Father God, but Father, that they shall be an example, Lord, to the people in their generation, that good marriages are possible, Father, that definitely that there is a blessing upon them that cannot be revoked by anything and by any situation. Lord, we pray for their children, we pray for their home, we pray for the work of their hands, Father. Give them houses, give them lands, Lord, give them everything that they so desire, Lord. You know the desire upon their heart, Lord. We decree and we declare it that it shall be as they desire it, Lord, that it shall be as they declare it, Lord, it shall be as they proclaim it, Lord God of glory, that they shall live in abundance, they shall lack nothing, that everything they set their heart to do shall succeed, not by might and not by power, but by the Spirit of the living God. Father, increase the anointing, increase the favor, and increase the grace upon them and in their ministry. Lord, we thank you and we praise your name. In Jesus' name we pray. Everybody says, we thank you so much for Charles Dickens and Isabel. Lord, we thank you. Commit them into hands of God. We thank you for their marriage. We bless them, Lord. We cover them in the blood of love. We seal their marriage in the blood of Christ. We bless the divine caveat of the blood upon their marriage. We pray for happiness, great joy, never-ending peace, loving God. And we consecrate and sanctify their bed. We cover it in the blood of Christ. We pray, my God, for great children that will live a legacy for people who fear, who love, and serve God all the days of their lives. We pray, my God, for them. Bagati abakazi n'abasajja bannaggwano abali mu kibiina kugenda ku ddala eddala abantu abagala ng'abantu b'endaya mu Mukama tubasimba bulwazi Yesu kawa babetooza abantu ab'amaanyi abantu bano baweereza Mukama bongereko amafuta bongereko ekisa ekitali kya bulijjo bakubiseemu Katonda w'amaanyi gaziya amatwale gaabwe Mukama Sept Kwanjula ne Kwanjula bano bafuule banjawulo nnyo Mukama tubawula ku byonna ebiremesa tuwala ku byonna ebinafuya tubala byonna ebyawukanya tubigobera ddala wala obulamu bwa Mukama bano bagenda kusanyuka bagenda kubalaba amaanyi tubala bano babuka mu bbanga ng'ebitundu Mukama nga bagenda ebigere bifune ng'ebyempeewo ebyabaleka babisukkulumbe babifune taata omulungi kawana ekitiibwa teeka mu kkubo lyabwe obuyambe n'abayambi nga tukuliko okubakuliza bonna Katonda w'amaanyi Mukama lekeza kikyongere obulamu bwabwe taata obwesa Katonda w'amaanyi leka abantu balabe bagambe njagala kubeera kufuba njagala kubeera ng'obwa Dickens ne Isabel taata
room, cause them to stand and be outstanding in their generation. Bless them in, bless them out. Even as they go to the honeymoon, go with them for God. In their marriage, tukuyise mukama official. Genda yonabo, wegumiza okulebere. Mukama okuberawo kuba blessing in the knowledge of the Lord. In Jesus' mighty name. And amen. Thank you very much, pastors. So as the Bakode come to sign the books, the parents can go back to them. Thank you so much. Was it the 2 years and the 2 years again? Inside,
Mr. and Mrs. Ssali. Kati Isabel tokyasayininga namakula Isabel Ssali. Isabel Ssali. Kalina engeri gyekanyumamu. Twagala okwebaza abagole bano kuba babaddewo ne basoma ne babaliriza okusoma kwabwe. Kaakati kiri kye bali okuteeka mu nkola bye basomye. Ba tebabitadde mu nkola bajja kuzikolera. Baba bitadde mu nkola bajja kunyumirwa. Kati eno y'ebbaluwa evudde mu dipaatimenti y'abafumbo ebakakasa certificate endala eraga nti bagattiddwa okuva Kansanga Miracle Center. Eno Form F nabo bikiraba byo RSP bitabo bya gavumenti. So ate wali akuba ku mukono omwami wowo wekka takirizibwa kugatako bakutoolako bakwebuzabuza uwo wekka. Amiina oyo ye mwami bo. Kati ngenda kubasaba bakke mpolampola bakke wali tugenda kuwaayo ebirabo bino byakwebaza Katonda. Bw'oba walina nti wabasuubiza ojja kibaweera ku reception tokisuulamu ate obagambe ekirabo kyammwe mu kinone ku kyaki. N'abagole bennyini bagenda kwebaza Katonda. Ate ssebo mwami Ssali kati obuvunaanyizibwa obusinga buyambyeko ekimala ssebo. Kati pozi bw'oyagala ne bestman ayingirewo ebiddirira toto. All the days of my life I praise you. Everything that I've done, you got to be my mind. Hey, Lord, I say for your love I'm grateful. Just you love me plenty, you can do that for me. Jehovah, Jehovah, right. Jehovah needs. I am that the great provider. I searched around, there's no one else that can live. Lion of Judah, together we are abagole bagenda kuyimirira wali tugenda kuvayo bwe tutujje mu lukubo oweeyo ekirabo ky'ekyokwebaza weddeyo otuule. You are watching BGPeventsTv, the Father's Heart. my love. I go shine, yeah. You have been so good forever and ever. In the morning when we wake up, we go sing our praises to you, our God. We go shout, you have been my friend forever and ever. Oh, yeah, you have been so good.
amazina Katonda yabadde tagafuna senga tewasazeewo nga bwe wasazeewo. Tweyanziza nnyo abamass choir, melodies choir, as always mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okussaamu ekitiibwa abasumba David Kabyango ne Pastor Isaac Serukenya, mwebale nnyo, mwebalire ddala okuweesa embaga eno ekitiibwa. Amafuta bajja genda nagera ebikoliko, tewali kigenda kusigala. Haleluya. Nyongera okwebaza abayimbi baffe, mwebale nnyo bannaffe okunyumisa omukolo gwaffe, ab'ebyuma nammwe beebaza. Naye kati mbadde njagala kulaba ku bazadde abatuzaalira mwana muwala Isabel. Bayimirire batuwuubireko abazadde ba Isabel. Tweyanze tusanyuse nnyo okubalaba. Mwebale tuzaalira omwana omulungi bw'ati ate ayimba bannange. Nabadde mmanyi nti ajja tuyimbirayo oluyimba naye neŋŋamba wange simanyi ntegeka zaabwe kubanga omwana muwulira ng'ayimba wano nepulira nga gy'anakaaba amaziga. Maama Mukama abawe nnyo omukisa bazadde baffe abatuzaalira mutabani wange omwagalwa Charles Dickens, Ssali ne Sentongo. Tubeyanziza nnyo mwebale nnyo, mwebale ddala. Muli ba muwendo nnyo, mwebale tuzaalira omwana ow'empisa bw'ati asazeewo okusala okulungi n'alabirira omwana wa munne n'atamuswaza. Kyasobola ebyengoleketala. Njagala okwebaza ne bannange bempeereza nabo Deaconess Alice, Dora, Madam Dora ne Deaconess Roy. Mwebale nnyo, mwebalidde okuweereza Mukama. Mukama abawe omukisa. Mukama waffe yeebazibwe. Nkimanyi kati ne bwe nnaayogera nenkeesa obudde tebajja kuwulira kuba kati badisikasinga mpeta, so naye era kanjogere balibiraba mu vidiyo olunaku olumu oba ku anniversary ne bajjukira. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Kyendabye ennaku zino osanga mu biseera byaffe kyaliwo naye nga tetwakiraba bulabi. Bannange namwe mwenna abazze bassaamu ekitiibwa, si bazadde bokka, kubanga senga temweza bazadde ne batuula mukaaga wali mpaka teyandimye. Mwebale nnyo okuweesa mukolo guno kitiibwa, mwebale nnyo kujja. Kama abawe nnyo omukisa. Nammwe akibakole. Oba oli wano nga muwala wo tannafumbirwa, mutabani wo tannawasa, genda n'amafuta gano. Muwala wajja kufumbirwa, mutabani wajja kuwasa, ate abantu abatuufu tebajja kufuna bano bagundi olulimi lukumbye mu ddibu. Abo tubagobera wala nnyo. Twagala abatuufu abali siriyasi abanaatambuza ekintu ne Katonda affe n'abweru ekitiibwa. Ennaku zino bwe ntunula ekintu kitabuse, naye ng'ekintu kyava nnyo mu bantu abo ab'e Bulaaya. Kati baakyusa ebintu ne bagamba mu maka omwana ye kabaka, ne kuddako omukyala, omwami n'asembayo. Kati abantu bayingira mu maka nga roles bazikyusa, naye ng'ate Bayibuli ekyogera clearly nti omusajja gwe mutwe gw'amaka. Era bwe tulaba bwe yatonda mu lubereberye, yasooka n'atonda omusajja n'amuteeka mu garden, n'amuwa instructions ez'okukola buli kintu kyonna ng'omukyala taliiwo. Bayibuli tewaliwo etugambira nti Katonda n'azza ne Eve ebbali naye n'amunnyonnyola, kuba yali ategeka omusajja okubeera omutwe w'amaka. Ekyo kyo tekikyuka, oba culture y'Abazungu oba y'abaki, omusajja gwe mutwe w'amaka. Kitegeeza kwosetinga direction y'amaka go, togenda kuwoza. Era Katonda bwe yajja, Adamu n'agamba nti omukazi oyo gwe wampa yakikoze. Katonda yalaba Eve ng'aleetera Adamu ekibala, naye yanenya musajja kuba musajja teyayimirira mu position ye. Charles, you've got to stand in your position as a man. You are the head of Isabel.
you give her direction and the entire home. Ekyo tekitegeeza nti temuteesa. Ephesians 5:21 egamba submit one another in the fear of God. Omugondera muteesa naye ekisaliddwawo obuvunaanyizibwa buba bubwo. Omuleka n'asalawo obukyamu gwokireesa waka. Mukama waffe yeebazibwe. Kati olina okuyingira ng'omanyi obuvunaanyizibwa bwo, olina okulabirira amaka. Tobeera mu nsawo ya mukyala ng'onoonya mugava transport. Gwolina okumulabirira, gwolina okulabirira amaka. Bayibuli egamba nti oba tolabirira amaka go oli mubi n'okusinga atakkiriza. Olina okulabirira amaka go, n'olabirira omukyala, n'olabirira abaana bo. Mukama waffe yeebazibwe. Omukazi n'omulagala laavu, n'omwerabiza n'erinnya lye. Ajja kubuuzanga bubuuza. Kuzimba n'ompandiikewo nti kwandika Isabel, kuzi Isabel bakisipeeringa batya. Nga ne spelling takyagijjukira. Owulira? Kakati gwe bino byobadde ba sister obayamba bane sister nokamuyamba bane sister tumutwani. Si gwe bwana mukulu w'ekifo kye. Owulira? Kati gwe labirira mukyala. N'abasajja balabirira abaabo. Basista nabo bajja kufuna babalabirira. Sister no katumuyamba. Sister no banange namulabye ng'enjala bweru. Banange sister banange bamulabye esaza akagoye. Ebyo kati bivireko ddala. Oba yesaza akagoye, oba yakoze makeup alabika atya, ebyo kati tokyabiraba, ono yekka gw'olaba. Ne bwe muganda bano n'abanyizo nange Isabel buli wadda omusajja anakutamya mukazi we atayagala kumuwulira akuleke. Kweyogera ku mukyala ofunye mulungi si wakwogerera. Eriyo abasajja abamu omukazi amala kubulirayo yonna agenze ye maama w'abaana. Ekyo kiwanye oyagala wamulagira takwata nsonyi. Owulidde so mulaga okwagala ate kyoyagala abeere kyogere. Bayibuli etugamba Ephesians 5:26 Christ loved the church and washed it with the water of his word to present it to himself a glorious church without blemish, without wrinkle. Ono omukyala kyoyagala abeere byebigambo byoyogera. Bw'ona omuvuma ngera oli musirwa nti abakazi temutegera ngera simulira. Bw'olaba ng'afumbye ku byenva ayyemu amazzi mangi mu binyeebwa mugambe nti eno recipe ndooza ya Serena naye yange nga nawe omulaga recipe yo ey'ekinye bwe kikutte kwegamba nga tujja kuwanyisanga ku Friday fumba ebyamazzi. Twalaga binnyo nnyo nti tamanyi kufumba naye ajja kuyiga mpolampola. Okiraba omukyala mugambe ebigambo ebimuzimba. Buli kaseera muganze nebaza Katonda eyakwesinkanya. You are the queen of my heart. Ebigambo tobireka eno gye wamukwanira mumanyi obireka eno. Notandika obigamba basista abana you look like a queen. Obagamba byaki? Ono ye queen gwoba okigamba. Omukazi yerabira n'okwerabira nti eddoboozi lyo ddene kuba buli kaseera bakuyamba. Naye kakati you look lovely, you know what? Ng'oyogera eddoboozi yennyini erimusiikula omutima. Gaba wamusiikula luli tobirekaayo. Kati gwe muwanisa ate ojja genda omugyeyo alyoka asanga abantu abalala otandika omukuba. Kaba mugamba banange Isabel oba omwami wakimanyi nti you're so beautiful. Kati owulira omulenzi ng'akimugamba omukube kuba gwe tobyogera naye akamuyingira nagati gamba ndi mulungi nga gwe tokyabimugamba. Kati weerabira abakazi abalabo nibo balungi oba ennyindo zakulazi tibo bakula figesi niyo kati oyo omwana gwofunye mutunulire mpolampola. Buli lunaku olabayo ekirungi ekipya ekirungi mpola topapa. Buli lunaku ojja kuzuulayo ekyo. You have beautiful fingers.
prayers. Oh my God. Just look at her. I just appreciate God for the kind of woman He gave me. Oh my God. Awo mutandika kusinza, ate mwana wa asinza. Todda mu mbiri ya nankani. Kutuswaza. Chichi. Kakati mama Isabel mama. Oyingidde eno naawe manya roobyo. Omusajja olina okumussaamu ekitiibwa n'okumugondera. Bino byobadde omulekane Dickens zabananida muyite n'omukazi aliko balagana kazi ng'alina akajanja banange Dickens mukwano oyogera nga talina mannyo mukamwa okiwulira kazange yiiyayo obugambo eriyo kakati abakuzeekuzeemu ngaffe abafulika batati naye kakati oyo tomuyita ddajjajja mukadde. Haleluya! Kati kwe yiiyayo obugambo omusajja buli kaseera yeesunga okudda awulire ku ddoboozi lyo wekiba kyetagisa muyimbiremu akayimba nze zamulembe guno sizimanyi naye kakati abayingirawo mu nyumba nga wategese ddaka juice wali omusajja muwekitiibwa omusajja mugondere labirira amaka ge naku zino temukyagala kufumba zisigamba nti tokola njala naye bwe ziba zigaana okufumbira omusajja we zireke musajja eriyo omusajja amala emyaka 15 okufuba talyanga ku breakfast waka mukazi yeekyo omwami oluzukana nga yozookuse nga yeegera okwebikka omusajja mulabirire oyo ebyo babasanga y'abantu yereesalesa juice basi nkuleeteddeyo juice ekivamu ng'atandika kumuleeta nalowooza nti juice eyo ntonywa mwererera ekivamu nga okiraba nigu mwami wava wakange yeeriridde watayagala breakfast that's different naye bw'aba agyagala gimuwe breakfast njogera ku mmere oba kyayi n'omugaati yamanyi byayagala n'emmere gifumba waka bw'aba ayagala ttoke nga tolimanyi liyige bw'oba wagamba nga toli okunyiga tomanyi wakiriisawo omulawo nga takulaba yisaamu omulawo oteeke mangu mu ndagala nga tannakulaba ozaako ng'obuleeta akatoka akabobedde weeyitirawa balaba omusajja kupapa kuddaka bwe tebamanyi byama byammwe okiraba don't ever get used to him buli kaseera mulabe nga katonda bannagave abeere kabakawo balyoke baga nti wamuloga ono muwala muloko kati omulenzi oyo alabika bwati olulenzi olutono mazima lukwata ati ebirowoozo buli kaseera nolowooza abasajja abamu ajana abamu basaba nga bagala mukama naye abamu ekibasalisa butaddaka mukama tusabira eggwanga tusabira pulezidenti tusabira LC waffe tusabira abokukyalo kyewaffe mukama obalokole ali mukusaba naye nga ayagala obudde buyita alyokaddeeka ng'omukazi oba yeebaza oba agooye. Don't become such a woman. Be pleasant all the time. Ne bw'oba onyiize bikabikako muganye mwoyo mutukuvu abeere mu masekkati gammwe ajja bayigiriza obufumbo obunyuma ffe tetusobola tebyetaaga kisa ogenda okula ng'oyiyizaayo kano omusajja omukubye etteke ono omukazi bannanga simanyina kyankola simutegeera na butegeezi anyumizaako mikwano gye omukazi bannanga ekyankola ze simutegeera bannanga kwegabago otandise nomuwunzamu naye nga bikolwa byo eyo byute ajja kutuuka ekisa nga tagiraba naye ng'empisa zo ze zimusika n'eddoboozi eddungi gwe tokalamuka ne bw'aba kunyiizizza singa olinayo abatoolwa b'omanyi bani bagane ne bakuyigizako bone bwe bayomba bootyo kyali biyiga ennyomba eyo ey'ekitoolo gy'oba okozesa waka toyomba bino ebyaffe eby'Uganda nze nja kukuba n'amannyo nga kunkumula esagala toyomba bya Kiganda tekamu ebyekitoolo kyo kyali kino kyokozera tukyali bwotyo mukasajja buli kaseera bino obirabanga ebyokusaaga kati kakuleke ne metoli mumisiiga okiraba naye ekiseera kijja kutuuka ng'obyetaaga
kati wano love ekyali y'amaanyi nnyo kuba kakati ne bw'omutunulako kyemmanyi ne tuleeta BP machine gundi bajjaga nti heartbeat eri waggulu nnyo 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 naye ekiseera kijja kutuuka omulabe nga n'omutima tegwekyusa nogandi obanna papa naye ng'ate yoyo yennyini ng'oddayo emabega nga bwejjukiza obugambo bwe yagamba nga biki nga mwena mutuukiriza naye kyembasaba buli omu amanye role ye era gy'oba otambuliramu katonda takutaddewo okugamba oli olina okunjagala naawe olina okupa ekitiibwa olina okuŋŋondera naawe olina gwe kola ekikyo naawe kola ekikyo musisinkane nga mwagalana ne yesu ajja kuweebwa ekitiibwa kambaleke mugende muli amasala gammwe gawola kubanga temujja nakubijjukira mukama waffe yeebazibwe mukama abawe nnyo omukisa bannange bino obuweereza bw'ekkanisa nga Miracle Center tuweerereza wansi w'omusumba Isaac Jobe Kiweewezi yadde tali wano amanyi weemuli n'omukisa gwe mugenda nagwo mugenda kuva nawo wano nagwo abaagala nnyo era abatumira mukama abatuweere nnyo omukisa bazadde baffe tubeeyanziza nnyo abagenyi baffe mwebale nnyo abayimbi baffe mwebale abasumba baffe mwebale mukama abawe omukisa abazadde mujje besima ne metroni all the time mulina okubeerako abazadde ne babajja mubeereemu naye gawuni giseeko eno Every
bano abayimba obulungi ennyo naye atulabeko katusuule mwebali nnyo tetukuviirako bwe bano bayimba bonna. My goodness. Seriously. You sing so nicely. God bless you so much. So much. Buli kumpi n'okutuuka abantu bayayaffe. Wegatte ku ttiimu yo naawe obeeko k'otusuulayo. Yesu Isabel, twongera ogateeka mikono gyo nga beeyongerayo ayi mukama w'abakama n'abali kuno mwebali nnyo ate Kampala abagole mu bifaananyi then tujja kuddamu ku reception. Yes, keep following on here and on Facebook. Thank you. Ekisakyo kyeyongera okulabisibwa gye bali mukama abazadde baabwe bateeka mikono gyo mikwano gyabwe ab'enganda zaabwe bonna bateeka mikono gyo nkwebaza nnyo olwa bride entourage nkwebaza olwa besma ne metron emperekeze bonna abakozi obulungi nkwebaza nnyo olw'omukyalo metron bw'okozeseza okufa ku munne ayi mukama naye mukama byayayanira bireme okubungula bonna bawa omukisa ne besman nabonna bonna abayimbi baffe batuweera omukisa mukama ab'ebyuma ayi kabaka w'abakabaka kwebaza nga nkusaamu ekitiibwa mu linnya eddungi ery'omwana Yesu Kristo mukama waffe. You are watching BGPeventsTv, the Father's Heart. He's
you a bad boy. Isabel. Very bad. Sorry. Hello. Bad boy. Isabel. What do you want? What do you want to make best man? Chance but they're up and down. Sorry? Got jam one. Since campus. Really? You are here? Yes. Hey. I got married here. Hey. The Dickens yansanga. Yakusanga we. What I joined. Komawo nze bana manya China yo Julius yangamba na mu meeting sometime back nangamba bali mu Kwanjula kwaliwo some months back bali mu Kwanjula. Big tree. Some area around there. Father's heart. Akamotoka kayingira mu Oli bust. Ali part of us. Bust yaza. Emotoka yenno yajevugira. Ninge liko obugombe. Twamukwata oyo guy. Obugombe bujja. Obugombe bwa poliisi weda tobulira. Gotobulidde. Ate doli bakwata ne member of parliament babugana. Ekuba akagombe. Atuyiseeko wano nga tuli Kabalagala. N'azidda mu maaso. Ngakuba akagombe. Bajja kuuza bano bagole just. Bakozesa ku bagole. So obugombe tebabukkiriza.
kiwedde kyo ekyo kyo mu bitabo byawa akoze bwati tik ekyo kyo kiwedde naye ng'omanye ebyo gyabadde asulamu ennaku ezo ka stress ate nga kugatta kasita kuggwa kiba kiwedde ate abasajja ebisinga tulumya omutwe za accomplishments tuba tulina okutikinga to-do list eyo nga bakubanja eyo liba bbanja n'okuddayo waka oba otya agamba muna abazadde She's down there. Singa pastor byayogedde tobitegedde ngamba singa tobitegedde You are watching BGPeventsTv, the Father's Heart. Tekulina buyiniko omukisa gwa Mukama kwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo kyangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga okwanjula obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era ebategeka ebivvulu crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako zonna bazikuselektingira batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba oyagala sindika message nnyingi bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa gwabaagala bakubire ku ssimu noti 7758681 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Excellence, integrity, time and hard working.
heart. Tegulina buyiniko mukisa gwa mukama kwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere.